Mukawefwe wa Beg Media okwongera okumanya ensonga y'ekikookolo amakago bwa president kyegateeka ku kampuni ya Next Media etwala NBS TV n'emikutu gyayo ssaako NTV ne Monitor tutunuulidde amakubo NBS geekutte okumalawo akaleega bikyakano nga n'ekimu ku ebyo kyaliwo wiiki nga 2 emabega abakulira kampani eno bwe basisinkana Kano Edith Nakalema ono nga yakulira akakiiko k'amakago bwa president akeekenneenye ensonga z'abamusigansimbi. Mu nsisinkano eno munnamagye ono yabuuza ekibuuzo kimu ekyaleetawo okuyuzumba nti ddala lwaki temwagala gavumenti ya NRM. Ekibuuzo bwe kyagwa mu matu g'abakozi abamu ku basunsulemu abeetaba mu nsisinkano eno ne babuuka enswa era ne kiraga lwatu nti waliwo ddala okusika omuguwa wakati wa bannamawulire bano mpozzi ne gavumenti. Beg Media mukawefube waayo okutuuka ku ntigo y'ensisinkano eno eyogeddeko n'abantu nga 6 abeetaba mu nsisinkano eno okwongera okukwanaganya n'okuttaanya ebyo byerobye n'okuzuula obutuufu bwabyo naye amannya gaabwe tetugenda kugoogera wano. Ne byonna byatandika ku lunaku olw'17 omwezi ogw'omukaaga oba June. Abamu ku bakozi naddala ekitongole ekisunsuzi ky'amawulire be baategeezebwa nti baali bakusinkana nnyini kampuni Kini Kalisa mu lukiiko olw'enjawulo era ng'ensisinkano eno yali ya buwaze eri abo bonna abaali bayitiddwa nga yali yakutandika ku ssaawa 4 weewaawo yatandika essaawa 4 ziyiseeko eddakiika nga 23. Bangi ku bo tebaamanya nti mu nsisinkano ne mukama waabwe munaabaamu omugenyi ow'enjawulo era beekangira awo nga mu kusinkana kuno ne Kano Edith Nakalema yali ayitiddwa okwogerako nabo. Ensisinkano yatuula mu kisenge eky'enjawulo ku mwaliro ogwokubiri ku kizimbe kuno. Ng'akalombolombo k'enkiiko z'ekikungu buli omu yatandika okweyanjula eri munne okumanyagana kubeewo nga bo abakozi b'NBS baatandika na kwatula mannya gaabwe ssaako eŋŋombo oba kiyite maxim eya kampani nga bwewandiikiddwa era nga buli omu bwaliko eyo gy'amanyi. Omanyi kalombolombo lampisa mu bakozi ba NBS okubaako eŋŋombo gye weekwata kwezo eŋŋombo ezisukka mu 5 eziri mu kampuni. Okugeza bwe weeyanjula mu lukiiko osooka linnya lyo n'ozzaako eŋŋombo eyo. Katugeze nze Kyeyune Noowa olwo n'ozzaako eŋŋombo yo okugeza ekizibu kimu si kisalira magezi mirundi 2 n'eŋŋombo endala. Ino ng'abakozi beeyanjula y'omugenyi ow'enjawulo Kano Nakalema ng'atudde awulira era nga bw'atunuulira buli kinnoomu eyeeyanjula nga talema kubimba kaseko ku ttama olw'enneeyanjula y'abamu. Olukiiko luno Nakalema yali ayambadde ekitengi kye eky'ebimulimuli n'engatto yo kakondo era ng'anyumye bulungi. Kino olwaggwa kayita lukiiko Kini Kalisa n'ayanja ensonga. Yategeeza nga Kano Nakalema bwe yali ayagala okwogerako nabo ku bukulu bw'okubeera n'omwoyo gw'eggwanga era bw'atyo Kalisa n'asaba abaaliwo okumugenyi amatu abasomesa ensonga eyali enkulu bw'eti anti nga ndi mugezi. Nakalema olwamala okulamusa abamuwuliriza teyaluma mu bigambo wabula okuboolekeza obutereevu ekibuuzo nti ddala lwaki tebaagala NRM. Waawulikikawo akasiriikiriro akaddirwa okuvuuvuma okutolotoma ssaako okwekanga okuva mu bakozi. Omusomesa yeeyongera okusomesa nga ku luno olunwe yasooka okulusonga mu muweereza Kagwanjala bwe yakiteekako nti yali ayitirizza okukuba gavumenti ku nsolobotto. Yamukolokota nnyo olw'okubuuza abantu ba NRM ebibuuzo ebizibu era ebikambwe ye nga bwe yali alaba yatatera ate kubuuza bannaabo abali ku ludda oluvuganya. Kagwanjala mu ngeri y'okwewozaako yawanika mangu omukono nga bw'asika amagye mu lugufu era n'ayanukula omusomesa Nakalema nti ye ebibuuzo by'abuuza bibeera bya bwenkanya. Nakalema wabula yamuliirawo ekimuli n'amusaba enkeera w'olwo akole bulungi ng'abuuza ebibuuzo mu bwenkanya. Ate mu bwangu bwe butyo Nakalema yabakira Kungu Al-Mahadi naye bwe yavunaana olumu okusaba ttula bannakibiina kya NRM. Bino byonna nga bigenda mu maaso Paul Kayonga omumyuka w'omusunsuzi w'amawulire amasengejje ng'alaba era ng'awulira era mu bwangu ennyo n'awanika omukono abeeko ky'ateesa naye yalwawo okuweebwa omukisa ndowooza ng'omusomesa tayagala nnyo kuseeseetuka ku mulamwa bwe yali atandikiddeko okwogera kwe. Kayonga yalemerako ng'enjogera bw'eri era ndowooza omusomesa yalaba atendewaliddwa n'amukkiriza okubaako ky'ayogera.
Kayonga yategeeza Nakalema awatali kuluma mu kigambo kyonna nti endowooza ya NBS okutaagala NRM yali nkyamu ddala kubanga ngako bannamawulire ogwabwe gwali gwa kusaka mawulire era nga mu mativu nti baali bagukoledde ddala mu bwenkanya. Kayonga yayatulira Nakalema ng'obulumi bannamawulire abamu bwe balina eri gavumenti bwe butegeerekeka era nga bwa buntu kubanga emirundi mingi nga batimpulwa bawuttulwa era bakubirwa abaserikale awatali nsonga nnambulukufu. Nzijukira bannamagye lwe baatuzinda ne batukuba ne bannange bwe twali tutumiddwa okusaka amawulire ku kitabe kya Nuupu e Kamwokya ng'akalulu ka 2021 kabindabinda. Twali twambadde obukooti bwaffe obutwolekanga bannamawulire nga tulabika bulungi naye ne tukubibwa. Munnamawulire munnange Joshua Mujunga yakosebwa nnyo. Bw'atyo Kayonga bwe yategeeza Nakalema ng'amutunudde mu munye mu bigambo bye byennyini. Olukiiko lwali lutandise okukwata ekkubo eddala era eyali ayise olukiiko luno Ken Kaliisa kino yakikengerawo era mwangu nnyo n'ateesa abateesa abaddako obutava ku mulamwa. Nakalema ye ng'awuliriza kyokka yaggumiza kimu nti kyali kikulu bannamawulire ba NBS okusigala n'enkolagana ennungi ne gavumenti. Kano ono yayatulira wano nti mu kiseera Dalton Kaweesi we yakwatira enkasi ng'akulira amawulire mu kitongole ebintu byatambulanga bulungi era emirundi mingi nga boogeraganya. Mu bigambo bye Nakalema yategeeza nti Dalton yali amanya amawulire ky'amalungi n'amabi era enkolagana ye nange yali nnungi ddala. Nene Dora atonjire olumu mukubira ne mulaga ensobi weeri. Bw'atyo Nakalema bwe yategeeza. Tusobodde kwogirako na Ken Kaliisa nnyini kampuni eno ku nsisinkano eno naye omu ku bakulu mu kitongole abaaliwo akakasizza nti ensisinkano eno yaliwo bulungi era n'atutegeeza nga Nakalema bwe yeetonda olw'enneeyisa y'abakuumaddembe eri bannamawulire n'asuubiza nti ebyo bye bakola byali tebigenda kuddamu. Emiri ekitegeddeko nti ensisinkano eno yagenderwamu okuzzaawo enkolagana wa Next Media n'amaka g'obwa President okuggyawo ekikookolo eky'obutasaka mawulire ku mikolo President waali ng'omugenyi omukulu. Kati emyezi gisukkamu 3 nga waliwo ekikookolo ku bitongole okuli NBS, NTV ne Monitor okusaka amawulire naddala President w'abayitiddwa ng'omugenyi omukulu.